Njala kubuuza Archbishop wa Kampala, Dr. Cyprian Kizito Lwanga. Information ejennina edagabwenti, which is not confirmed yet. Wafunye akawumbi kamu, part of that money. Sente ezo zateredwa mu Centenary Bank, main branch kumapeya, but sente zayise manju, not on the main door. Era zajjidde mbisawo. But information okusinzira ku drone zange, sente zino bakubikidde nti sente nfu. Tewali musango bakuguddeko kubanga information ya chama. Era sente zino zayise mu Kampala Archdiocese ku account kozibadde zigenda. Naye ngera tosobola kujja kugamba public nti bakuwadde sente nfu ne ku account kutadde zigenda zade zigenda ku account ya Kampala Archdiocese. Sente zino tezayise ku main gate zayise manju. Naye nga information gendina jesina confirming sente zino bakuwadde nfu. Mwenna bawadde 5 billion wafunye billion emu naye nga sente bakuwadde 1 billion nfu zina same serial number sente zena munkekera. Sina confirming amawulire gano naye nga afunye mu drone zange naye sente zino zayise manju osobola okujja n'obulira public ate tosobola kubanga already wafunye da shock babakozesezza ensobi mwafunye sente nfu ate kimwisa asobola kuvaayo kwogera bigwe mwina kwogera kati nno Archbishop wa Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga mbadde nkusaba ogende wejjuse ng'obudde bukyali. Nkusaba taata wange ogende wejjuse. Sigenda kulumba ebintu byengenda okwogera byonna bigenda kubeera bintu bikulu ate nga mbikutwala gwe joli ne banno nze njala nkubulira ekintu kikiri. 1 oteekeddwa okugenda okwejjusa emirundi egisukka mu 6 olw'ekikolwa ky'okoze. Simanyi omusajja oba abaloga bulozi oba aliko misambwa nga bwe nabagamba nti sitaani bw'olaba yeesitukidde ng'abakozi basindika baweddewo takyabeesiga. Era bw'olaba omusajja omukulu Yosef Tabasirwa mutani wa Kalekyeza atandise okwesiba ku bannaddiini ng'ate abadde abalina mbambega awo omanya nti sitaani atandise okwesitukira atya. Mukulu Archbishop wa Kampala Cyprian Kizito Lwanga navaayo olunye n'enkulabula bambega abali mu kanisa abali mu kereziya ya kiki mu kereziya y'Abakatoliki. Era gwe kennyini neekuwadde ebyokulabirako n'ovaayo n'ogamba nti kituufu okimanyi mwe bali era baali bakwegezezzamu okutta emirundi ebiri. Museveni yennyini ate n'okutta tekunnavaawo. Jjukira Museveni yakukozesa n'amala n'akujja otayagala bujulizi. Kati taata wange mu ddiini njala kugamba ekigambo kimu. Olina okwejjusa ng'obudde bukyali, bw'omala okwejjusa ate n'ensimbi ze baakuwadde ozizzeeyo kubanga za kikolimo ate baakuwadde ensimbi nfu. Awo ngenda tuukawo. Naye kati kansooke kugamba ekigambo kino. Bibbuliya y'emu ffenna mwe tuyisa ebigambo byaffe okutendereza omutonzi eyatutonda atatusaba seeri wadde omukka ogusibwa. Naawe kennyini gy'osinziramu okubuulirira endiga zo zonna mu ggwanga lyonna. Archbishop wa Kampala Diocese Kizito Lwanga taata wange mu ddiini njala kusaba ekintu kimu. Ddayo osome Bibbuliya bulungi nnyo ogyetegereze. Egamba etya? Ekugamba bw'eti nti ebya Kayisaali babiwenga Kayisaali n'ebya Katonda bebuwangaani babiwe Katonda. Mu kino kitegeeza ki nti Bibbuliya eno yali ntuufu nnyo okulaga nti ebintu by'ensi tubirekere bannansi ababirimu n'ebintu bya Katonda tubirekere bannaddiini abaliyo emyoyo babe nga babiddukanya. Ndowooza ompulidde bulungi. Ensonga ekwatagana n'ebyokulonda by'obaddemu olwaliro nsonga ya nsi newankubadde ekkakatako nga munnansi atuludde emyaka era alina omulonzi. Naye taata wange njala kujjukiza nti okusalawo kw'abantu kuli eri bantu kye baagala okusalawo. Gwe ng'omuntu oyinza osigaza ekirowoozo kyo n'otakireeta mu public kukyexposinga na kumanya bunafu bwo ng'omuntu. Nze olwaliro nkulabyemu obunafu bwa mirundi ng'ebiri. Obusooka bwo buno Bibbuliya oba Bayibuli wekugamba nti ebya Katonda babiwenga Katonda ebya Kayisaali babiwenga Kayisaali. Ensonga gye wakozesa okwogera ebigambo bino byogedde olwaliro otyobodde eddiini y'Obukatoliki n'otoobola bannayuganda eddembe lyabwe ery'obwebange ery'okwetongola n'okwesalirawo. 1 mukowere erimu njala kubuuza ekibuuzo kimu. Nga bwe nkugambye nti Bibbuliya egamba nti ebya Katonda n'ebya Kayisaali bya Kayisaali. Ebya Katonda biveemu kyekisooka. Olw'ensonga gwe kennyini olaze obunafu bwo mu ngeri obw'emu endala ntandise ntya bwe nti njala kubuuza bw'osoma philosophy n'eddiini n'Olulatini kiki ekikugaana okusoma ssemateeka wa Uganda omwetegereza? Wagenze okujja okukola statement zino z'okoze oba ekiwandiiko ky'ofulumizza mukama wange wamaze kwetegereza ssemateeka wa Uganda bwe yawandiikirwa mu kawaayiro ako akasoma okukyusa obukulembeze n'okulonda okubeerawo mu ggwanga? Wamaze kasoma ng'ojja okukola statement zino? Statement gy'okoze eri contrary oba eyawukanira ddala n'amateeka ga ssemateeka amateeka gawandiikibwa mu constitution byeyogera? Kino kitegeeza lwaki bakutomeza abantu okulaamu ebituli Ssaabasumba? Lwaki abantu Museveni atuuka obbalabisa nti n'obwongo bwamwe butono nnyo? Omusajja omukulu atuludde eggwanga gwe liwa ekitiibwa n'ojja n'okola statement nga tomaze kutula mu ssemateeka wa Uganda asoma ki mu kawaayiro k'ebyokulonda n'okukyusa obukulembeze?
nojja nowa statement enfu nga tomaze kusoma ku ssemateeka asoma atya kati no wano wenkugambira nti weeya amanda mu mbogo ate mu kweyiwa amanda mu mbogo kino kiddamu nze nno olunyenzize mbagamba nze sisaba ekyo nakibagamba sigenda mu kereziya sigenda mu kkanisa ensonga zino wammanga zizino nabagamba ng'akayimba akabayimbi ke bagenze baddiŋŋana akagamba nti ku nsi kuno tewali mulongoofu naye kenyini kama kwogera siri mulongoofu naye ate neetegereza nnyo buli kye njogera n'ebintu bye nkola bwe tugamba nti ku nsi kuno tekuli mulongoofu kitegeeza n'abasumba bonna mu Uganda si balongoofu nga naawe Dr. Cyprian Kizito Lwanga mwogendedde statement gy'okoze oba otulidde okusala ku bannayuganda obukadde 45 bw'omuntu omu ky'okoze olw'ensobi gye bakozesezza ng'ofunye omuvangata gwe wafunye taata wange mu ddiini njala kugamba ekigambo kimu ddayo weetegereze ssemateeka era oddeyo okole statement endala omenye obyoyogedde bw'otakikola abantu bagenda kendeera mu kkanisa ekyo kyo kikubulira bagenda kenda mu kereziya kubanga abantu b'ogamba ebintu bino banyigiriziddwa emyaka 4 mu bufuzi obw'omusibira mu bbwa mu bufuzi obw'okutta abantu mu bufuzi obw'okubabuzaako batuula obufuzi obw'okubabuzaako ebyenfuna obufuzi obussa abaana baabwe kankujjukizeyo katono nnyo Ssaabasumba gye muvuddeyo katono Yosefu Tabaisirwa mutani wa Kalekyezi yagenda n'akwata omuddu wa Katonda Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amuteeka e Nalufeenya omwana olukolwa olukumukuba empiso ey'obuto okumutta ekyavaamu akegugungo eri bannayuganda abakoowu nga bakooye embeera embi eya Yosefu Tabaisirwa mutani wa Kalekyezi kino kyaviirako abantu okwegugunga omusajja gw'ovuddeyo okudifendinga olwo lw'okuweerereza Yosefu Tabaisirwa mutani wa Kalekyezi n'alagira amagye imagine ng'amagye gano si bannayuganda n'abagamba mukufune ebiragiro byange ebyokukuba n'okutta munnayuganda n'amiramu mugitwale mugibuzeewo era ekiragiro kyayita okwetoola eggwanga lyonna njala kujjukiza twafiira bannayuganda abawera 2,208 naye ng'emirambo amawulire gye gayogerako emirambo 56 omusajja gwowereza n'agamba nti bagenda kwawulamu emirambo egyo famire zaabwe zigenda okusasulibwa egimu tegigenda kusasulibwa kuba gyabadde gyekalakaasa ne neebuuza omusajja ono ategeera lunaku ki ayawula omufu eyabadde yeekalakaasa n'ateekalakaasa ne nkulekerawo ekibuuzo Ssaabasumba do you copy ekyo nkimaze Ssaabasumba abantu 280 bwe baafa teri musumba teri musosodooti teri masheki yavaayo kubuuliriza bannayuganda baafudde wadde okuteeka ekigambo ekibuuza omukulembeze w'eggwanga ebiragiro bijjewa ebiragiro kuba abantu abatalina mmundu tewavaayo kiki ekikunaawudde ojje okole statement ate twongere otuteeka omunnyo mu biwundu taata wange nkuwa ekitiibwa n'endiga zikuwa ekitiibwa naye ne struggle weeneggwera tugamba nti wandikola ekintu okulumya gundi n'owunzika ng'oyambye muyambe ekkiriza enswaswa etayanula yeereega engalabi bw'obanga otandise okubanga okoowa kyangu nnyo okuwandiikira akakiiko k'abasaserodooti mu Uganda ne kakuwummuza oba n'owandiikira paapa n'omugamba nti nze sikyawulira bwongo bwange tebukyatambula bulungi njagala kuwummula dani okukola ensobi ezigenda okuviiramu ebizibu nga omukulembeze wa February Kyagulanyi Ssentamu atuga nti akalulu tekatwawula naye ku mbeera gye tulimu eno ey'okutta abantu gwe nojja n'okola statement eyo nga tovumiridde ebikolo bya gavumenti wabula okwagala okulemeza gavumenti mu buyinza kiba kitegeeza Ssaabasumba olabika otandise okukoowa ate kyemmanye viinyo tetamiiza naye obanga otandise okunywa viinyo etandika okwogeza oludikya mu kifo kyogera olulatin lwogera mu Bayibuli kyandiba nga waliwo ekizibu